Poso bana besu kinda de mrena ntateka chika onajware kibowa sisutu kiabadumedisa hahulu bana besu ujwang upila hantli dumelang bana besu riyo ntateka chika musuwewe waruna kirutanga economics jwale onajware kimkamede wa skolo ki Vienna College ki principal wa Vienna College ikikupa swalero kibwa sisutu jwale ki bana besu akitsidi kaba jua shisutu hahuru kisebelisa kwana usutu emyaka eselemu amashome amabede jwale najwale kuruta kwana Uganda kiruta economics jwale kibata unesa ka sisutu engata hahuru kinali de homa zengata ama beri kinali koloi zengata kidula mwana uko basutu kibatu batle hahulu kaniti basutu kibatu bahulu batle hahulu kaniti banange akomjagade kubadizamu komabega kubalaga nze byenjogera mbambi manyi myaka giri abiri mwemeka kasokedde South Africa ne ennimi zaayo nkyazi kuba kujinda amademba kuza abutu adembuli mutya ninnyonnyola konako ayagala okutegeera jako volume we obugambe bakutranslatingire kuba from Sisutu to English kikutegeeza ebbange emyaka gye namalayo banange okuba wa mwaka ntu akongezaako okuba wa background yange okuba wa unscripted biography yange nze sibiwandiika nze sibikola ntya ngezeeko okubalaga omuntu yenna anaaba ayagadde okwejjira mu kyeyejjiddemu akyejjiremu owawulira nti olina kyoyagala okufunamu mu mwami ono engeri gyanyumizaamu obulamu bwe sinyumya byakusoma byokka sinyumya byakulima byokka ngezaako okubalaga bulamu nze mu mwaka gwa 1999 nga mmaze okusoma olaba abantu bebatereka eno appointment letter yange ya 1999 yino Ministry of Education Crested Towers PO Box 3/9/1990 fayiro yange ey'obusomesa mu Ministry of Education eri K3543 registration number yange RGT 9090 kuba namala mu 90 dear Mr. Kachika Mohammed posting of qualified teachers 1990 baba ne bampostinga Kampala High twali twakagenda to teach economics and geography okuva mu gw'omunaana 1990 nali nakagenda bwe nti Minister Amanya Mushega essomero n'alidisa abagakaani ale 1991 tukolera mu Agakani ebbaluwa yino yali signed kati olaba nti bannange nze bwe mbabuulira bwe mutunuulira wano nga mbalaga results z'essomero za Vienna nti nsomesa Cambridge buno si record entuufu eraga eno fayiro si yiino nti ddala nali posted as a graduate teacher to teach economics in 1990 abantu tebababuulira ebicupuli byabwe nga tebabiriraako bwino 1990 nasomesaawo omwaka gumu nenzikire Southern Africa gye nasinga okukolera emyaka gyange egisinga obungi nagenda e South Africa ffe twagendanga nga tulina ogenda bugenzi nze nagenda ne muganda wange passport yeeno kati waliwo obwana obwajerega nabugamba nti nze sikyatambula sige nabugamba oyo muzeeyi bukoga agula n'ennyama awaka oyo akola naki nabutunuuliranga nengamba nti kati laba buno mu 2024 nga Labour offices ezibukolera passport okutambula buli ku musajja eyatambula 1991 ojiraba passport yange ya 1991 akafaananyi okalaba when I was 23 years old nga ngenda kulinnya Nyonyi British Airways genda kukola as an expatriate akafaananyi okalaba amannya ge gano Mohammed Kachika designation yeeno teacher teriyo gamba nti nagenda ng'omusuubuzi designation teacher
passport zeddo zibazalinga mu all countries except South Africa. Ngakabwa gye bakakuba ate gye kasinga okweyunira passport zaffe bateekaga mu South Africa nate ffe gye twagendanga okukola nga tebaasampinganga mu passport zaffe muno kubanga passport yaffe yalimu ekintu ekyo kati baakuwanga olupapula luli nga tutambulira ku bipalati ekipalati kye baateekangako wano nga kwe basitampinga tebasitampingangamu paka 1994 bwe baafuna obwetwaze olwo passport zaffe ne tuzitwala Pretoria ne balooka bazikyusa valid for all countries Pretoria Uganda High Commission Pretoria 1994 ng'olwo babakkiriza kati eri abaana ne bakuddira nti ffe tulina okugenda holiday ffe tulina okutambula ffe tulina okukola nga mukyasevinga sente zo kati abo bwanneejingirako nti oyo omusajja mukoga tatambula gwe wali omazeeko passport ng'okyali mu myaka 2 mu ziijo ennaku zino tusobola ng'oli musuubuzi naye omuntu eyali professional as a teacher peegi ezo ziraba zonna zizino nti passport nagijjuza ne ntuuka okugijjuza ne baddamu n'okkoonanga buli wamu wonna we baasanga neggwako emyaka 5 egisooka nenziramu nengirenewing e Pretoria the validity of this passport has been renewed passport control officer Pretoria ne bagiddamu ne bagirenewinga. What is the implication? Nti omuntu koleranga ebintu mu kiseera ekituufu. Mohamed Kachika sabagamba nti temutambulanga mukyali bato. Na actually I told you nti omwana bw'abanga akyali muto muleka atambule muleka anoonye riziki ye. At 24 taata wange yantunuulira nga mugambye ngenda kukola South Africa nanga mwana wange kyosazeewo ne mugamba ye ate ngenda ne mukyala wange. Eyo bannange munaalyanga mmere ki nti taata nze ngenze kyonna kye tunaasangawo kye tujja okulya. By 94 yali andaba nkomawo nzize n'omuzinga gwa mmotoka. Kati omuntu bw'akutunuulira olwaleero tayinza kumanya nti by 1994 eno Kachika Mohamed Khubetswana High School private bag motor comprehensive insurance. By 1994 kuno 1994 I was comprehensively insuring a brand new vehicle. 1994 I was in my late 20s. I was comprehensively insuring the vehicle. Kiki abavubuka kye musaanye okuyigamu n'abantu abakulu nti abantu bazimba ebintu solidly. Ate abantu abamu abavaayo okwogera nammwe nga babalaga ne record. Ekintu ekyo si kyakwewaana naye okubaamu ne reference. Omuntu kyayinza okugenda nga atambuliramu. Kati abantu mundaba ne results za Cambridge olwaleero ziizino eza wano ku Vienna. Abantu bameka abamanyi nti Mohamed Kachika nasomesa Cambridge okuva 92 nga nsomesa Cambridge. Gwe musajja wange John ojja kuzoominga in wano ojja kulaba University of Cambridge Local Examination Syndicate results zino broadsheet. Yes, November 1995 ojja kukeberawo endala wano 1996 okeberawo 1997 ogenda olabe lwaki bankuza mangu nnyo nga ndi ku mawanga. Omuntu achieva abeera achieva. Omuntu achievinga results abeera achievinga results. Kati gwe tunuulira results zange abaana ze bapostinga nga mu subject ya commerce na economics. A, B, C. That's the reason. By 1994, I was made a head of department at 26. 1994. At 28, I was made acting deputy head. By clocking 30, I was deputy principal. Ng'oli ku mawanga. Kati olwaleero omuntu akutunuulira na muzeeyi mulabe ku Muteeba ne muzeeyi wa Kabi. Olwaleero omuntu akutunuulira omusajja nga addukanyiza essomero lya Cambridge International School e Uganda bulungi. Kumbe tebamanyi nti bino twabikolera ne mu Bazungu. Ng'era n'eyo gy'oli you excel.
You excel. So excelling is not fluking. You must excel at every point in your life. Bwe mundaba ku nte, ne mundaba mu kasooli, ne mundaba mu bisagazi. Ano agamba omusajja oyo nga mulimi nnyo kati ebisagazi ebyo. Omusajja oyo nga yeefulukuta ku gundi. Emyaka 30 emabega era nga weetuli. Omuntu bw'anaaba wakwekiseeringa ati 22 oba omulaba, ati 24 oba omulaba. Nabagamba nti nze nafuganga si BMW zirubeerera. Eno yino giraba. Republic do South Africa. Yino. Eno registration. You know? Ebeera ya Afrikaans eno nebeera ya English. Jja kusoma English. Vehicle register number ZFC. Yeah. Vehicle registration number ND523. Eno ye Durban. Windsor Park. You know? Vehicle identification engine number. Make BMW. Series, 3 series. Light passenger less than 12. Self-propelled BMW. Registered Durban Windsor Park. No, la Monica Gams, sana yo pick up. Go get a farm. At 28, I was driving a brand new BMW, mileage 048. At 28, BMW 3 to 5 IS Shadowline, Motorsport. 3 to 5 IS Shadowline, Motorsport. Free flow. But what is the message why I'm telling you this? I am inspiring young people, but at the same time giving them direction. Very many people have seen me today. Omusajja oyo nga mulimi nnyo, omusajja oyo nga mulungi nnyo, omusajja oyo bannange byakola tubyagala. But many people want the end result, not the journey. Olwaleero kiki kye mbaleetedde my journey. Journey ng'etandika ne my posting letter as a graduate teacher in 1990. Yiyo, in 1990. Journey neebalaga nti mu 1990 okufuna passport. Ffenna twalayininga ng'apo nga tugenda awaali ISO. Walinga ku Impala House wali. Ng'okuva eti ng'okuwa passport. Nga ne kala ya eyes za jjajjaawe yafa mu 1820 bamala kuzikebera. Nibwe baba ffe baatuwa passport mu 1990 nga gw'ogyesabidde ate ogambye oli teacher ate ebiseera baali tebaagala bantu batambule. Manya nti omuntu gw'otunuulira olwaleero nga mukozi ddala alina process gye yayitamu. I do not really subscribe to abantu aba-exaggerating their level of suffering. Nga tebabuulira abantu batuufu engeri gye bayambibwamu. Buli muntu avaayo omugagga aconcentratinga nnyo okubabuulira engeri gye yabonaabonamu ennyo era gye mutasaanye kuzannyira ku bugagga bwe. Nze I went on record bagamba nti awo mu 91 nga ngende South Africa omwami bamuyita Haji Ahmad Nsubuga yalina nnyini kabojja era yali musuubuzi nnyo. Haji Ahmad Nsubuga yambadde $3,000 kuba yasooka nampa $2,000 ne tiketi n'agamba muko genda okole. Kati eriyo abantu naye omuntu takubuulira nti nno yayambibwako. Omuntu takubuulira, abantu bababuulira ennaku zaabwe zokka. Nze gw'olaba naye baba bafuna ssente zaabwe nga basirika. Buli nnaku ebagwira wategedde mwenna nga mulalinga behind egundi bizinesi baagimusuulidde bakoze be bati. Tebababuulira butuufu. Mohammed Kachiika cannot lie to you. Nti yayita nnyo mu ttanuulu yabonaabona nnyo. But Mohammed Kachiika was a very calculative mind. Twatula butuuzi ne tugamba nti omusaala gwe w'abaana abasomesa e Uganda tetujja kulaakulana. Tugende wabweru gye tuba tukola riziki yaffe. Era nze natambulira ku plan. I just want you to show people here that passport yange yaggwako. Olwaggwako bweti yaggwako. Yino issued in 1991. Yali eggwako emyaka 10 giggwako 2001. Passport yange okuggwako nga bakoonamu wani nga nkomewo e Uganda. I thought 10 years was enough.
abantu abakola mulina structured plan bwetyo oluusi mujjamu ebintu ne bikugozobanako ne bigaana ekyo ne tukimanya nze nagamba siddamu ku renewinga passport era abana nepankirako nti passport yaeno okumpa endala nina okusooka okuwayo eno beerimba because this is my souvenir. If I'd given it for another one, then what would I be showing you? This has been seen by my children. It must be seen by my grandchildren. Bebali banga bababuuza nti jjajja mu bugagga yabujjawo omwana wange ajja kubikulanga pages n'agambe nti nga 24 wano ki 23 Ogwomwenda 92 taata wange yali wano nga zizino ennaku z'omwezi bweziti taata wange yali wano. All my travel is documented here. So bw'obanga okyali mwana muto ng'omalako passport naye nga passport ejjuddemu holidays. Holiday nze passport yange ejjudde nnyo waka ne some leisure some holidays nabagamba nti nze ntegeera byagenda Bahamas for vacation ne famire yo si bya tour bijja bigendako nga musuubuzi n'ogenda for relaxation. Naye buli muntu akole buli kimu kyawulira kyayagala okutambuliramu. But I hope the message sinks into especially the young people. Naye n'abakulu bannange sibatalizza twali fenna nze rekodi wange wuuyo mulaze ne mujjayo how I moved with my life up to where I am. Nkomye wane Uganda 21 was it 21? Yes. Nsomeseza economics e Kaboja Secondary School. Mbadde head wa Cambridge e Kaboja Secondary School. Nvudde Kaboja Secondary School nze wane Vienna. Nsanga wa abaana abawane Vienna balina ka magazine kaabwe bakayitanga 411 kakano. Nze olwatuuka wano lumu nanyumizaako abavubuka nti olwatuuka wano nasangawo omuzungu kubanga essomero lye lyakulirwanga bazungu yali alina pajero ye gy'avuga. Naye nze bwe natuuka nayingirayo na BMW yange enkeera nagira mu Mercedes Benz E320 Avantgarde. Waliwo abamu abagamba nti Masape abaddugavu balina amaalo ani yakulimba. Oba omuzungu yali wa myaka 66 nga sente za mulimu okukola nga Benz tagisobola. I was 40 and I had 2 Mercedes in backyard and a BMW. Era olwatuuka bwe ruti abaana bawandiika ka story kano. I think a week 411 yafulumanga bi-weekly. Yes, ka insight akaddamu okufuluma. Ke kana abaana balina school journal magazine y'abaana. Mwana bali bamuyita Dennis Shirima yali mu Tanzania. N'awandiika article eno. Yes. Agamba, bamusonyiwe nnyo naye tayinza butogera ku Vienna Germany connection kakiikazi trademark. Because abaana bagenda okwewuunya nti bwe yazze wano eggulu yagidde mu BMW 530D. Ate bwe yazzeemu okujenkera nagira Mercedes Benz E320 Avantgarde. Twali tuli awo wayiseewo weeks 2 n'aleeta E320 Motorsport. Emmotoka si kyekikulu, omuntu ye yali omukulu. Abaana bagenda okutunira nti omusajja oyo yagira mu mmotoka ezo ate bwe tuba tujja mu suitcase zaffe nga turipotinze atuyambako n'atusitulirako. Omusajja ono muntu mulamu, omusajja ono ategeera, omusajja ono alina class. Naye era tekyabeewuunyisa nnyo kuba nali nakolako mu environment. Eraba ebintu mu ngeri ey'enjawulo begamba nti nze ngenda n'ensala enviiri n'abaana. That's it. Engamba nti I stoop so low ne kwatagana n'abaana. That's it. Engamba nti nvuga akagaali n'ensiiba mu kyalo n'endya amapaapaali ne ffene. Abalala agenda mu kyalo banaye munsalire ffene oyo. Nabako bannanga abayimirira bali mu mmotoka za gavumenti n'alagira bamuleetere ffene. N'asigala ng'asoma amawulire atudde mu emabega. Abaana ne baloka bamuteerayo ffene gwe bakubye emiggo oba bw'atuuka awaka abeewo abagamba ata. How come nze kati kasinza kugula ffene nga sivudde mu mmotoka yange ne ngenda ne mukubako ne muunyako n'ensaaga nabo ne bagamba gwe mukubye emiggo muzze eri munondereyo ayengedde natural mbawe ssente zammwe ze mwagala. Mbaleka mu nseko naye nga nfunye kye njagala.
siyinza gamba bakozi bange nti munsalire ffene. Bw'osala ffene oba epapaali, it is part of the fun. Abantu baagala nnyo hyping up their lives in a manner that will not really give you fun. But if you are that type, nti toyagala masanda kukoonako, fine. Lya ffene omusosole omuliise fooko. Naye ate abantu abo basinga okwagala okuliisa ffene fooko. Mwana wa taata abo be baaliisanga ffene nga bamuluma na mimwa. Naye bwe bakula mmwe bati ne balooka bagamba nti nze sikyaddamu kuliisa ffene, njagala bamunsusulire. Naye ng'ate omusajja ye aliisa ffene n'emimwa. Where is? Era gwe nze sirinaamu buzibu because my biography must be clear. Nze wuuno, this is my birth certificate. At least nze omuntu bazaalira mu kibuga nga bakadde baffe basobola okwishyuinga birth. This is a genuine birth certificate. Fees zaabanga sente mmeka? Siringi 5. Zizino fees 5 shillings. Eno birth certificate yali registered on the 28th of April 1966. Ngiyali Commissioner General wa Buganda ye yali YF Naali Makulubya, Government of Buganda. Nze banzalira New Mulago Hospital. Yino wano place of birth, New Mulago Hospital. Naye kati ate omuntu taata wange, his address, Gabriel Kirabira, Lubaga Road. Taata wange yali abeera ku Lubaga Road. Ne maama wange yali abeera ku Lubaga Road. Siba mbagamba banzalira mu kibuga. Naye ate nze nnyumirwa obulamu bw'omu kyalo gye nagenda nga ndi mukulu. Naye ate abaazaalibwa mu kyalo ne batamu obulamu bw'ekyalo. Nze ate ekyalo ne nkizuulamu gold mine wa ssente. This one, John, ojja kugirikodinga olaga abantu my birth certificate kubanga kitange gyali ne birth certificate zino ndowooza temukyazirina. Obwomwe buli fake. Imagine a birth certificate of 1966. It is still available. What does that tell you about this man? He keeps records. Of course, Tata wange no record ya jinga. But my father keeps record. I keep record. Nti omuntu asobola okulaga egundi ye, passport ye ya 1990. Nsobola okulaga ne ticket yange. Because tebatukkirizanga kuyingira mu Republic of South Africa. You fly and go to Gaborone. From Gaborone you go to Lesotho and first work in Lesotho for some time before you enter the Republic of South Africa. Okwo kwe batukoneranga ku mpapula, kwe batukoneranga nga tebakkiriza kona mu passport kuba passport tezatukkirizanga. Kati n'otunulira olwaleero omuntu nze Jan Smuts was flying irako in 1992. You know, Jan Smuts in 1992. You fly from Jan Smuts, you go to Cape Town, you go to Durban, you go everywhere. But well, my message today, I hope it inspires someone to get to know, omusajja ono gwe tubadde tulabanga mulimi, n'omulabanga alima kasooli, n'omulabanga alabirira obuyana, n'omulabanga ono omusajja yavuganga zi BMW up to 200 kilometers on the freeway. Nga for us we used to fly BMW M3 eri mu namba 3 nga eri mu 108 ekyakusaba omalo giyingiza 2 okogiteeke mu namba 4 nga waliwo obuvubuka bwa Opel Kadett TS M3 ita kakuyitangako nga kalinga rocket. You know, oli mu lane 4 naye nga eriyo lane 5 eriyo lane 6 ey'aba Ferrari ne Lamborghinis ne Porsche. Tabu. But anyway, buli omu waali walabire omwezi n'enjuba. N'abali wano naffe tunyumirwa obulamu bwaffe balabe ebusiika nabo nga banywe okwetoolola mu roundabout ng'agiyitaku. Ffe abaana yaleetanga BMW n'agyetoololeza mu compound. I know how okukyusa emmotoka n'etunula gy'evudde. You just brake and pull the handbrake. N'ekyuka n'eyeetoolola n'etunula gy'evudde. Naye egyo gyali myaka egyo. Naye kinsanyusa nnyo bw'olaba abantu muzeeyi nga tebamanyiitire. Kyekyo John.